Tendowooza. Eyaki? Gwe kuteeka akateeteeyi yako. Okalabaako. Kale tandowooza ki? Okalabaako. Kwaki tukanyambaliramukko? Ati yansooka emmanye endowooza. Tofaayo kyendowooza. Kuba nze sirina kye ndaba. Ekinaggwa ate kati mukazi munno omulowooleza kyagala kwonooneka. Kala. Nkambala ddi. Kufuna nojjaawo nga kati tuli mukaama w'oyimiririra awo. Ogenda kwa nkoze kya mukyakazi wa Ivan Kechi yamukola yamugira wati ngali mu lesoni ngosho. Yamusanga. Hey mama. Wokakomya mukubo kayinza okutukata. Naye kunako olwokutaano eggwanga lyonna ligenda cricket oval. Oba omwagala, oba tomwagala, oba akunyiiza, oba takunyiiza, oba olina ekikuluma, oba tekikuluma. Omanyi buli olabanga omuntu ali successful. Oba tomwagala weeripe ku success. I know. Weekwate ku success. Ojja kuswala ofe. Ekinooma, ekimango. So just funayo funya ekifo mu mutima gwo. Funayo akalungi akakusigaddemu ogende cricket oval wagire Spice Diana. Ku lw'obulungi lw'abakyala bali mu ggwanga muno mwonna. Ku lw'obulungi lw'abantu abakozi bali mu ggwanga muno mwonna. Genda wagire Spice Diana. Spice Kabmami bambi. Agenda kubeera ku cricket oval bambi mugende mukawagire. Akayemba siriro gira nande mujjaamu awo ekibuye. Gayinga kati emotoka biyitawo nga bidrive. Gayinga ali ku boda nga wayima. Siriro ejula. Nga ntunidde nti omulevu gwe gwambuka eguka. Siriro ejula. Sijja wattu. Bambi obulamu bwe butyo bubeera. Si anje ku kadress kange akaredi kano yangambye mami it is a Thursday. Begenda bwotyo wenkutadde bwotyo wenkutegeeredde era n'ennyange bwentyo saamunyomye ne nnyingirawo sendi asangibwa Makindye boyisa mu bitaala bw'akambadde ofunyewo enjawulo olabe nga nawe enkyusekyuseemu sitegedde munnange kiri ku mutima gwo leero osobola okulaba muntu ntero nsobola olaba ndaka musabulidde sirabye leero naye ntera olaba leero sintalina kyolabye kati akatolina kyoyambadde anti zoomantalira ku Spice Diana okumantala sikinene kakati oyisa mu bitaala bye Makindye then noyisa ku police barracks koko gwennyini omukono koweyongera kwennyini ojja kuba ng'ogiraba Senju Fashion Collections edduuka werabeera walabika obulungi asingako olabika obulungi lyeri edduuka wamukubireko ku 0758 59 18 asobola okufunira nawo buteeteeyi ng'ogenda okwambala ng'ogenda mu Share Spice Diana abaana agenda kwamba buteeteeyi nga bw'olabye mu Siriiru ejula bale mugire mu buteeteeyi bwa Siriiru ejula kati lojja muteekewo ku Red Carpet ano bagenda okwekubisa obufaananyi ffe tufune obutebe tufuneyo tutula tuliise ku maaso tufuula bwoti n'ogamba maama singa sibadde eno gye bansibira maama ku kagato kange abeera Auntie Dora nawe asobola okufunirayo tugato tuli very pretty and very comfortable nga woolaba tuno anaye tulungi so enamba ya Dora eri 0786261991 nobeera kali very comfortable osobola okubeera olunaku lwonna bwenti so nawe osobola okukeefunira kale Simba Automotive bakujjamo kujjukiza pikipiki yabwe ya Yugi Boss agifuna obeere nga ate otambulanga boss 223 twakusange nga yes sente oyina muko mu wallet twako abantu buli kaseera nga tolina sente gwaka aba sente bwe tugenda mu mikolo gy'embaga twagala okutusonja ku sente gwe tolina sente tuno buli kwe twogera ku kigambo kya sente yonna n'otumbya n'olowooza nti tukulangira wetaaga okubaamu n'akasente pikipiki ya Yugi Boss yegenda kubanga ete kujja mu bwavu ate ng'ogifuna ku kibaamu jampola kakati bagenze okulaba nga namba zeeyongedde nnyingi nnyo kuva tutandika n'okulanga abadde tebalina sente mubadde bangi kakati gyabadde emitwalo 5 bayongeddemu 2 kati gali emitwalo 7 era kwa mukazi gende kakadde batagula nga balina enna baba tebeefudde just business tugenda tandika bategeerera tukikiriziganyeko ekyo kati yangu ogende nga zikyali mitwalo 7 kajja yatekaninya kakaddeya ate olina kyojja bakola okitegedde kwera lwo bakyazigula so kali kyoba okola genda ku offices zaabwe ku kizimbe kya BMK oba ogende wali entinda naye oba ogenda togendera bwotyo genda emitwalo 7 endagamuntu yo ne baluwa ya LC abakwemira babiri n'endagamuntu zaabwe bakwase piki we kapacha
ogenda ate weekolere money. Awo ng'ovuddewo Arapex Tile Adhesive Cement asiba tiles omusanga mu hardware zonna mu ggwanga bw'oyagala okuba nga tosiba tiles ez'ekizimbe kyo ez'effumbiro ez'essomero ly'ekyo ez'akeediyo ez'ofiisi yo gwe kasi oyagala ekintu ekirabika obulungi ku flow ng'oyagala flow tagenda kukaabya tagenda kuyingiza mazzi tagenda kuyingiza nfuufu lowooza ku Arapex Tile Adhesive ogenda kuba nga ogenda mu hardware zonna mu ggwanga mu ngambire nti adhesive katale ye gyali mungi naye mumpe owa Arapex. Okay, now nina ekibuuzo. Abawala baali bakulwaniddeko. Sinafuna mukisa ogwo. Mukisa. Nzireko mu ntebe wali mbalabe nga beeriga. Beekube. Ng'wetuulira awo. Naye akubeera no za kisinziira n'okusinziira. Manyi buli w'oba n'akasengejja akafunda. Si buli muntu ayitamu. Ka omuntu yayise abakazi abalwanira abasajja balina gye babasanga. Munnange omuntu yayise mu kasengejja naye kennyini lwalwanye n'ogamba yono wange. Omukazi alwanira musajja omulaba. Surprisingly tomulaba. N'omusajja alwanira omukazi tomulaba. Obeerawo n'omuntu anti kyekintu kyentera okwogerako nti ebiseera ebisinga tuba tulonda abantu abakyala tufa nnyo ku financial status. Naddala ffe abakuze abatakyagala kusima kumanya American height, simanya guy ngali mugged, guy simanya brown and tall. Watwali mu myaka gy'abatini sina kye nejjusa kubanga etwali batinejja amnolonge of course katasa asanga muwala wa myaka 24 nganze ng'akyagamba mbu ng'akyagamba mbu wamanyi nnyonnyola omulabi wa Sumula bakuseti wabagwala Sumula oyinza oli wange wasirikire bwendaba nga weetega bbo mu kubuuza mbeeko kyentereza nga otereza kubanze nakusitula ku wali mwana muto waliwo emyaka gy'obwana era nkajjaga oh my god Semo is tall omuntu akuze mu bwongo I want a tall guy mugged muscular simanya balowooza obuwanvu bwe buwanvu simanya muscular simanya bikoze bitya kati waliwo stage w'otuuka nga mulimu by'otunuulira at least guy ayina omulimu kati waliwo makkati yawo ne mu mulimu era otandika okuyingira akola bukozi mu tawuni oba ayina omulimu kakati waliwo sinja guy nga mugagga oh my god ng'ayina emmotoka bugamba emmotoka eno ebayiye naye guy ng'ayina ayina ennyumba era kyobala nga obuntu bw'abantu nga boogera ebintu ebyo butrendinga kuba abantu bamulabanga oba ekisasalala omusajja alina ssente ng'ayina emmotoka ssente zizo babagamba muno ziri sexually transmitted bwebo obuzibu ate era n'ekyo nakyo kirala omusajja akuwa ku ssente ze n'omusajja alina ssente babiri baawukana wali azirina nga zazirina nga zazirina nga nawe okimanyi naye nga zize supagulu then waliwo nga si nyingi naye nga katono kalina akuwaako kakati waliwo oli ng'agamba kasi omusajja abeera ng'ategeera mentally alioke kati ekintu kye twerabira ye mental health y'omuntu kyerabira nnyo nali awo nga ndowooza afe gye mutambulira ogwo mu kibaala ogwa ku musajja golooza ofunye boyfriend naku 2 kumba omusanze mu nnaku ze eziri safe days ezo yamize eddagala omala okufuna olwo tubagamba nti zoro omuntu n'akola ebintu nogamba okay I thought he was a normal person naye nga byakola byakiralu kati kyetusembayo kabeere musajja kabeere mukazi twerabira nnyo okufa ku mental health y'abantu obwongo bw'omuntu ddala mulamu va ku balalu abakuba amayinja naye abantu bambala empale ne bambala obuteete bwabwe ne banyuma nganze naye baako ky'omusobya lwomanya nti bulijjo olina zolo mu nnyumba omanya nti yavaako n'omutunuulira oti n'ogamba n'omuzizza atya mu mbeera so that atereera then mwesonyiwe ng'akamuggyeko wayasipiika amaanyi akali awo kakati be abantu asobola n'okusanga ne mwannyoko nga takimanyi nti mwannyoko mu kifo ky'osooka okubeera kamu it doesn't even matter whether mwannyoko oba si mwannyoko kifo ky'okusooka okubeera mature enough calm mwogere n'oli omalize n'omaliza kubuuza ani ono atandikirawo what are you doing with my husband yakwanyudde n'ogamba wait ali alina engeri gye bekkakkanyamu enyiiza kati muwedde waki temuŋŋamba wama mulamu tusanisa okulaba ng'olwaswadde yenna aweddeyo yes so abantu abalwana betwalabe mu vidiyo tubiwulidde you people mwalaba ne bazadde bammwe nga yanyuma n'onyuma nze nakubira abakazi ku bba wange nkukuba nze nkayiwa ebinnyo nze nkola kino omusajja n'agamba nze teri muntu akwatako mukazi wange me I have like
to principles bulijjo tubagamba nnyo okubeera ne principles mu bulamu no nina principles one nze kennyini sikubwa tutonwanira kati singa oli ajja nakkuba kati anti waliwo eyo incidence katugambe mbadde wange oba ndi ku mulimu gwange omukazi najja Yerusalemu naliko ebipaapi n'agamba lwaki oyagala bba wange walayi bulijjo mbeera ngamba bakwano bange kati nnyinza oyo mukuba n'anoga naye mu buntu bulamu tokubanga ani yazze kuba ati ye wabanga azze kuba kyonna ky'osobola okukola okweprotecting as a person don't fight back kuba tijjukira yazze akwetegekedde tomanyi kikyalina oba kaso oba ki tomanyi ekigendererwa kye naye gwe oyinza okwagala to fight back okweprotectinga naye nze omuntu anumbye kale I'm growing to understand it nandivudde oba at least ne mudduka kale nempitibwa omunafu naye ate nagamba nga omuntu wanumbazi onyumiza akabe nga gwa nnumbye wange naye nga bambi siwe kyandibadde one ekisookera ddala tumanye nti kiswaza nga saimu wagambe nti nange nali tudde wali nenda abantu nga banwanira abavubuka nevubuka lyaffe tulowooza bakulwanira gwaliko ekisookera ddala kiswaza by the time two people fight for you meaning you're playing two people omuze gwokola kati guzze mu lujjudde oclaiming ati saimu omwagala nekwefu omwagala oli kasega oli awo ozannya balenzi obwenzi bulungi nga teri abumanyi era bulungi nnyo bukuwa emirembe gwali eyo bukuwa alternatives bukuwa buli kimu n'obwenzi bufuuka ekivume ekikyasingira ddala okubeera eky'amaanyi mu bulamu obwensi eno singa buvaayo ne bweyalaawo singa bweyala buli unacceptable oba ofundako n'omubbi wa ssente oba like buyina engeri gye bufuuka obwo biki ekibi kyabwo nti golodi gw'olina mu kisawo gw'otambulira gw'onoonyagula nga teri amanyi naye singa buva omugjayo bwoti ne bubeera masked awe wali obuzibu bw'obwenzi era batandika gamanyi omuvubuka azannya abawala ono omuwala akawala akagattika abalenzi kano bwe bityo we bibeera so it is embarrassing enough then gwe balwanidde katwogera ku gwe balwanira alowooza nti kyakabi kyekyo kyo kiswaza then n'ekyokubeera nti the fact that abantu bakulwanidde tomanyi kigenda kuvaamu imagine bakubye omwana w'abandi era zamufumisa akambe will you ever forgive yourself tosobola kwesonyiwa tosobola naye banga basigaddeko obulemu naye nga bagamba so oyo golaba bamumenya wana akalinda minyira kulokuba nga ali alwanira musajja era nebuli wakakatakwati n'agamba nepaatu singa teyali musajja ono so mu ngeri yonna yonna ekikola ky'okulwana si kirungi simala mulwanira mukwano ekirala as a man oba as a woman singa abantu bakeera ku makyale bakulwanira yes it has happened it is bad mu ngeri yonna kati kiri ngenda kuzzayo waliwo ogambye ate we bannumba the fact that nange I fought back omuntu nze I advise you bano abantu bonna bazingeko obateeke wali mu dustbin nze nga nze principle yange nze temunwanirako so oba oliawo ng'olinga okubeera nga maybe kati for example mubafumbo ngomukazi ono kano akebbali kayingiridde mukazi one kamuprovoking oba ontegeera nga you're forced to understand her oba nga ono omukazi yalumbye oli oba nga gwe by'obadde okola bebiwaliriza bano okwekuba so maybe nga tonda basula mu dustbin sooka weesooka wetunulemu nga yes okwakuba muto kikyandibaddeawo naye always mu bulamu waliyo alternative gwe bakulumbye n'okola ki nawe n'ofulumya olwejje lw'amazzi ojja omumayo bulijjo badde omulindiridde ajje omusajja yesi yatambudde n'agenda n'omusana n'essente z'emmere n'agamba nedda ye agenza kibi kinoonyiga n'ovuga emmotoka n'ogenda ng'obagoberera naye n'otambula distance yonna gy'otambudde nga tonnakkakanaga nnyinza okukola ekyobusiruka neddira ey'ewaka lwaki oba olwana gwagenda osigala n'oyo omu kwaba abantu bw'aba mukyala nti omwami gw'ogenda osigaza eyakubye anwanidde y'ow'amaanyi oba kanondewo gwenjagala waliwo sho gye tolaba ku ID bagiyita cheaters so oli nalondawo omu n'agenda naye but batera okuzza kyekyabawo after and usually things to be ending up well ekisookera ddala oba okonfirming nti waliwo ekibadde kigenda mu maaso ekyokubiri kati someone must lose respect for you obayagala oba toyagala so oyinza okubikkula page empya nga bwe tugamba nti mwaka mpya bikkula page empya nti nakola ekasasiro naddala ng'okyali muvubuka waloga nti olina omukyalo olina abaana kale bamulumbye maama w'abaana n'okuba mukottooki ne weetereza naye bw'oba nga obadde okyali muvubuka buno obuwala kati nga buno obwabadde bulwana wano
tewandyagadde kusigala n'omu kwabo because someone asobola olumba munne n'amukuba bw'atyo adda ku ggwe yawadde maybe tasobola bamugenzeeko nga bangi naye ojja kwesanga singa naye abadde n'omu nga babaddewo babiri osanga naye yandibadde afightinga back now nga mmaliriza nti omuntu oyo alwana ali violent agenda taking a next step ogenda kukuba abakazi bameka oba abasajja bameka abali ku oyo omuntu so either gwe kennyini alwana olina okwekuba mutu ekinoga naye kakati nalwanye n'oli omuwala wateekeko aliyo abalala bennina olwana nabo oli lutalo nti ogenda mu gym ogende mu gym okole amaanyi otandika okubanga buli gosanga n'omwami wo ogenda mumalako then oba naawe omusajja oba mukyala nga bakulwanira oyo omuntu mwesonyiwe the mentally not okay not stable obujja we buli si yasoose fe ensi etambula wabula bwe tutambuliramu bakwendako naawe oli eri oyenda wabula bwe tutambuliramu naye okutuuka ku ssali okulwana kyekyandibadde kisembayo tekirina nakulowoozebwako yadde okukolebwa ye bannaye twale tulina gye tutudde mu lukiiko lw'abasajja nga twebuuza abakazi okutulaganga amanyuma nga mulwana waki temusobola kulwana nga temweyambudde tosobola kutambula muntu naawe ng'olina omukuba kati fe olumu twatwagala okutaasa abakazi abalwana tuwuliriza kama kaleero mu puroguramu sumulula wano ku BBS Telefayina eyaffe